agoba ate ne gavumenti z'ebweru nazo ne zita sanctioninga minisita oyo. Kakati ogwo mukisa gwe kati eyo feezi twagivaamu, kati eyo Katemba sikyamubeeramu. Ekyokubiri, Peneti baamuwa twiliyoni 1 na kati eddwaliro teririiwo. Ninze bannaffe baleete ku essential motion efaananako bw'eti, eyo gye njagala okuwulira. Naye ekisembayo siri musiru oba muwumba tuutu asembayo kusanga nga Nsereko yakutte ejjambiya atemako mpuuga nsamba omutwe. Abali baawo abaana baffe balijulira kyenjogedde, tekisoboka era sijja kukikola kubanga mpuuga talyanga nguzi. Ebintu ebyogerwako byonna byateekebwa mu budget ne biyisibwa ng'ebirala bwe bibadde biyisibwa n'abalala ne babiganyulwamu. Siyinza kudda ku mutwe gwa munnange nzanyireko ebyobufuzi olw'okuba ndowooza biyinza okunnyamba n'ebintuusa ewalala. Ebintu bingi bye tusobola okukolerako ebyobufuzi era ebiraga nti ensi eno yeetaaga enkyukakyuka. Naye kikafuuwe nti bukedde ku makya nga Muhammad Nsereko ow'ekkobe akutte ejjambiya ajjako omutwe gwa nsamba mpuuga. Tekisoboka. Abalala bonna ne bwe banaakikola nze sijja kikola.